president bwakukuwa omulimu kitegeeza you have lost dignity jali oli staff we you go through structure tukyamalaga mulungu nabagamba nti sobola kutula ne Museveni awo mu meeting sobola mugamba waliwo omusajja drive omukazi we yalemera mu ddwaliro emulago weriri sajja eryo nalyagala isingoma nirimugamba nti mukazi wange ali mu ddwaliro anemedde namugamba amaye kasiya president yamugamba genda oyogere naye ne kasiya ne gundi which is state house controller yagala okulabamu ti advisor we ali kubukadda owamawulire miliyoni nga mutani wani oyo agendayo ne president Museveni yetabirako na kashi amini nga yabiranga ne kashi esajja nalyo kyeri amukola nga tikitinga emmotoka ye Museveni aba agenda Luweero atuuka ewandegeya tewali amuddamu Kawempe tewali amuddamu ne Museveni muyekera atuuka emmotoka naga nti gundi gwe tule emabega zentule emaaso nvuge emmotoka abagira baddamu natemuseta nemamugamba eri mutinti agamba Mbabazi agenda kubwa bubi kubanga Museveni Mbabazi yatumira Museveni namugamba nti waya kalulu nkavaamu namugamba nti atokavaamu kalemeremu oyagala ssente nkwongere nga ye Museveni akimanyi Museveni Mbabazi afune 0 talidda abakavaamu mwalige nti yamulekedde Museveni musajja mugezi Mbabazi yagamba tumwebaze tumuzanyisa mirundi oyo mirundi ne Museveni bafaanaga they share the same traits Mbabazi yagamba tumwebaze nti Museveni tava ku lutalo ne mirundi tava ku lutalo batu taffe ne batta mikwano gye babulaka baani bankoka e Busoga olwone gwe battira ekabaale amini yabatta nalabye empuuga nga bamutaddemu akantu k'embwa anti empuuga bwe yagenze bamutaddemu olujegere bayina akuuma akakyusa amaloboozi mpuuga kabadde kamulemye nga katagala nemulaba nga bakatebe mpuuga mugenda kulya akatani mpuuga ayogera nga mukazi naye ate byayogera byonna biri Masaka naye mpuuga yabagambye I need kambeere mu kibiina kyange yagambye full throat nga akalulu katandise buki kuba bamugambye musajja yamugambye yabadde bino tabimanye ebyamuhoozi n'amuganda bwe munaakola mutya ekibiina kya muhoozi kyabinaayiisa era tugenda muwaabira tekijja kujja anti gwe tokiraba nti muhoozi naye bamuyengeramu if it is true nti ekibiina kyabinaayiisa ekitandika mu 1980 ono yabadde akimanyi yayogedde n'empuuga n'empuuga bamusibye akantu k'embwa bobuuza empuuga wamma mpuuga tebakusibye akantu k'embwa ng'oleddoozi likyuse Muteesa n'amugaana okulayira Matayo Mugonyi yagenda mu kkooti n'awaabira Muteesa n'awaabira Katikkiro n'agamba Paulo Kavuma nti awaabira nze lwa bwereere Kabaka alina obuyinza obulayiza oba obutalayiza you know what it means nti owangudde bayiragala Muteesa agaanye abakatuukire baga nti nedda bw'aba Muteesa atujooga tukole ekibiina kya DP tumufugire mu Buganda n'eggwanga lyonna tulifuge frustrations awe batandika bamuhooza mutujjiddewo neŋŋamba nti hooza nkubye akaama gundi yajja ate balamu abakyatukola kyewaffe yakati balinda ffe tulaba omwezi kubanga isu zaffe teziriki adressed abantu ne bafaayo bwe famire ya Museveni neevaayo olowooza nti ekiri mu gavumenti mu famire ya Museveni ekigunda ku okimanyi n'ogamba nti ewaffe twembi ffenna tuli battaafu yinza ogaana okugenda ku mbaga y'omwana mukulu wange n'akigendako naye ayinza ogaana okugenda ku mbaga y'omwana nange n'ekigendako ffenna tulina principles kwetutambulira naye sentunulamu n'empeyinga omwana tajja kuswala naye naaweeyingamu tomanyirwe nalwala ennyo yeyaliwo yagenda yes bwabukedde ne bukubamba ndi mufu gundi nakugaa nti kitaffe yagaana okugenda ku Bukojja Mulumbe bateekako kadi bagiteekako ndi mwami mirundi okuteekako muko yagaana okugenda nyabo n'akomawo ng'aliko n'obumansuka namugamba noswaza notaliye mwampita
mirundi yambuza mwampita nene mirundi yali wambazu mwampita ddi kati eriwa kuliko ki mwami mirundi omwami n'omukyala mirundi kuliko omuko oba aliyo omuko omulala yembazulu yaffe yembazulu yaffe kakati mbadde kubulira nti that's one Muteesa's decision okulemesa mugwanyi resulted into the formation of the Democratic Party by flaccid Catholics. Kubanga kugambye nti bwe tukola decision decision tugitulamu ani yali agikoze nebeera successful oba yafeeringa etya tifeeri ono yalowooza nti agenda kukola ki kugaana abakatuliki kozesa abakatuliki nabo beekozeemu omulimu nti gwe do you believe nti abantu abadde bagenda mukozi abateeka bagenda kukkiriza kuba Museveni amugamba bagenda kukwata omulala wakiri bafiira ku mulala era ffe batugamba mu Baganda nti kasensa naffe zibanga zitambula omusota ne guziyitamu zifuuka kabaka waazo ekiswa ekirimu ebinyomo mubaamu omusota guba gwafuuka kabaka wa binyomo kase kubesanga nga bitambula if you have a headless abantu nga tebalina liida nga wabaddewo liida balina ekibabanja ogenda bakolera ki kati mugwe oli kabanda waali gasumba waali mugenda bakolera ki bana muye Museveni amuyambyeko kimu nti kwata saabavulu afuge ate nabo bagenda kulwana waayo tiseetu zebabadde bagende wa Museveni ne bamufera kati balina kuyita mwana ate Museveni alina principle if you want to lose your dignity before Museveni become his worker staff abo batakyakula buuza mmawo oba Museveni yakyamula yamwasimula obugolo nkugambye pulezidenti bwakukuwa omulimu kitegeeza you have lost dignity gyali oli staff we you go through structure tokyamalaga mulungu nabagamba nti sobola kutula ne Museveni awo mu meeting sobola mugamba waliwo omusajja drive omukazi we yalemera mu ddwaliro emulago weriri sajja eryo nga lyagala isingoma nirimugamba nti mukazi wange ali mu ddwaliro anemedde namugamba amaye kasiya president yamugamba genda oyogere naye ne kasiya ne gundi which is state house controller yagala okulabamu ti advisor wente ali ku bukadda ow'amawulire miliyoni nga mutani wani oyo agendayo ne president Museveni yetabirako na kashi amini nga yabiranga ne kashi esajja nalyo kyeri amukola nga tikitinga emmotoka ye Museveni aba agenda Luweero atuuka ewandegeya tewali amuddamu Kawempe tewali amuddamu ne Museveni muyeekera atuuka emmotoka naga nti gundi gwe tuula emabega ze ntuula emaaso nvuga emmotoka abagira baddamu neddamuseta ne bamugamba eri mu ttinti nga kyagiyitintiti nakikyamusabotaji kubanga abantu bamenye nti wanaadivaiza bajja tukuba batutte omusajja mukazi walemedde mu ddwaliro tomuwa ssente yakukolereki ayina genda wani baminisita balaba Museveni nga bamugjawo kati alonda baki prime minister yakugamba okugenda ebweru kati defense minister Sempija kati anoonya kakande ayina ogende wa Babalanda nze ndaka wange nabigaana nadda wange kwebaka ate bwadivaiza oli wansi wa minister kakati yaliawadde your excellence abadde ku cabinet minister kakati siru era nebunyamiri yashambadde nawe yali principal private secretary kati oyita mu Babalanda nga sigenda kankolaki nze awo babinnemye nabaga nti nze bannange omukazi alwanira matrimonial room naye bwe bagimugjamu ne bamutuula mu ddwiro iwe visitor bwe bakugjamu ne bakutula mu gundi iwe shambaman kiwaki bakujja mu kiyungu kyako oyolekedde kabini kati ogenze mu kabiri kunya genda ng'okyalina value kubanga wakuga nti advisor Museveni nga yese ba advisor be batuula Nambole n'okimanyi tutabamanyi ba advisor batuula Nambole mulimu n'abatakyasobola kubamba
baadi bayita ba Museveni nga yabayise batula Namboole kiki taaga kyokka naye kulemesa nti kakati nze singa saabyegaana kubanga nkugaye nti abantu bakkuba mumuwa Museveni amagezi agamuwabye nali mulabye ddi tomulaba naawe yali akaaba bukaa omukazi kasaakuga nti baze baatule yafa ate olubuto oyinza omuga nti omwana tumutuumaani taba wamu ate oba baatula yakulema Museveni akujje ku bumisa bwa defense ate obeera otya advisor wa defense tosobola kwata sejjembe yeddeeka Museveni should learn to retire people. Ayina ensonyi. President ayina ensonyi. Gundi wummulamu akasiimo kagende. Era bali mu Kenya likomo nabagamba sesejjeringa mu Kenya. Mu Baganda tuliyita geege. Egeege ye musajja omukulu atalina magezi. Tumuzika zaawa nyanga bebi. Lwaki musajja mu Kenya yakomyewo ng'embeera mbi. Yalemereddwa ensi yamulemye. Kaba munyeemu bamunyeemu matu. Abakujoga bakyali. Ne Katonda nga tekyakola. Olwogani trade bakyaliwo. Nzireyo baniemu. Kayihura ono ye ebibye bikyaganje babadde bakati bamuleeta nga minisita. Kayihura muveeko naye anyirira. Era Kayihura yanga nti ayavidde yampa nenti Kayihura yampa entezi. Kayihura nze nagenda egindi. Ewuwe Kasagama. Nemugana kamuzeyi tuisizumi. Nemugana izoti muzeyi. Waliwo nannyini ensi okubeera mukobulamu bwe bwonna abaagala security naye Museveni ani mukwano gwe mukyala ye mukwano gwe kankubuulire nakugamba kana kataba nakawandika Kayihura nakawandika Kayihura enkuba namuwandika kakatabo kano abantu bonna badduka ku Museveni Kayihura n'amusigalako era akakalu kaali kagenze Kayihura naga nti miliyoni 14 ezabaki ezaba local defense yabayiza batya kulemu preventers miliyoni 14 nga kitegeeza nti akalu Museveni akamaze ba prime preventers bona bakamuwa president abaye nasanga Kayihura nanga nti mwana wange abafamu yange bwefana ne ku Christmas mbadde nze ninawo ninda simu asante yapunda ni mateki okusimba kwenda okuyiteki fe batusibuza nagisi kagati nawandika Kayihura wano nembaga nti Kayihura ze Black Smith ekyuma kitya muwezi. Let me conclude my submission with the Uganda saying that metals fear blacksmiths. Blacksmiths are people who possess skills to turn metals into other items. Baganda say ekyuma kitya muwezi. In our daily lives, criminals of whatever nature, form, type, category, or status must be tamed by the state agencies like the police. This is why Kayihura has endured attacks and threats. The so-called human rights groups have turned to painting the image of the police to look like a brutal force. Naturally, police that is brutal cannot at the same time be a symbol of peace and security. On many occasions, festivities, soccer matches, and political rallies, including those organized by the opposition, are guarded by the police. This means that the popularity rating of the police amongst the population is high. In their desperation, Dr. Kizza Besigye and the Mama Mbabazi want to get justification for their dismal performance as they stare defeat in the face. Nagamba Mbabazi agenda kubwa bubi. Kuwanga Museveni, Mbabazi yatumira Museveni. Namuga nti waya kalulu nkavaamu. Namuga nti atokavaamu kalemeremu. Oyagala sente nkwongere. Nga ye Museveni akimanyi. Museveni Mbabazi afune 0 talidda. Agala muswaka. Abakavaamu. Mwalige nti yamulekedde Museveni musajja mugezi. Mbabazi yagaa tumwebaza. Tumuzanyisa mirundi oyo. Mirundi ne Museveni bafaanaga. They share the same traits. Mbabazi yagaa tumwebaza. Nti Museveni tava ku lutalo. Ne mirundi tava ku lutalo. Batu tafe nafedda ne batamikwano je ba black bani bankoke ebusoga olone go batire kabali amini yabatta ne tabogera ko banne amini yabatwa n'abakubanga sisi mu lujja bale tuseme tabogera ati
kuza abazira tebali mudozo n'abaana baabwe tebalina kye bali. Naye ng'ate bambi Abaana bankoko tebalina kye bali. Museveni bamukwate ku gundi ku lusozi Masaba abasecurity nagandi ndi student wa geography ngateekayo nkanga. Nsoma geography. Ne bamufubutula embali ewabundi ono naye yafaala disi yamwaka obwa minisita naye abantu abamu tebabimanyi bawe ssente bakole omwibi Museveni yafubutula ebisinde banne babakaguddeyo. Museveni tava ku lutalo Mbabazi yagamba ekitegeeza entalo anti mwebaza omuchina akuba ebyuma byange mba ndi wange nebase nanyanga ng'ebyange bikubagana n'omuchina yalimu eddogo nekuba ebyuma byatumwebaza omuchina nagamba tumwebaza ebitwalo gyange ejja $1 namuganga ebyuma byakuliwambulira ti muloko birimu neddogo nate nga tekinologi n'omusajja alina eddogo agati akasajja nekagenda ewambabazi nekawabira tumwebaza Mbabazi nagamba give that man his money $500,000 he is an international hacker taita kulikira sent name Mbabazi namugamba do we bet in wrestling do we bet on results or the wrestlers and namugamba naye lwaki weyingira mu byokusoko olinda mwana gwe era Mbabazi yali agala I can be a prime nkubiri wogwe Mbabazi aziremeddeko kati Mbabazi namugamba ekisooka mirundi omumulaba we used to dismiss Museveni as a madman. He captured the power ne mirundi muyita mulalo ajja bakuba abamalewo ng'agamba tumweba namugamba ekyokubiri mirundi kyafaananya Mbabazi kyafaananya Museveni yamugamba nti mirundi ne Museveni tebalaga brutality zaabwe nti Museveni and mirundi are like wild animals. When you say wild animal nge leopard nga kapa teraga butemu bwayo naye nga ntemu muzibu nga ntemu yamugamba akalunga nga kankesi anti Mbabazi anyumiza tumwebaza ngiyina ku vidiyo nga Mbabazi anyumiza tumwebaza akalunga kankesi namukubira essimu nkavemu kalemeremu sindi ku mwana atume sente kakati omuntu yenna ye yaliganye nti Museveni yalikiriza Mbabazi akoleki yali ayagala 0 taddanga era yamukuba knockout Mbabazi talira mu byabufuzi Mbabazi yagati mwebazi oyo omusajja afaanana Museveni yennyini ne professor yabagamba mu 2014 I'm a professor of psychology. The way you look at that man will never bend an inch. You see, for me, the more I believe into you, hit me, I hurt him. No remember. Mwenda yabagamba naye musajja kyono alwana emyaka gino gyonna 10 ng'obusungu bulinga obwe ate nga buli lunaku bweyongera professor n'abagamba nti mbabulize oyo omusajja alina unique brain. His brain flashes back what he did to him 10 years ago. Nabanga yakimukoze guno naddamu n'anyiiga akijjukira naddamu n'anyiiga professor yo naye simulabangako naye mwagala nnyo kuba nalabye empuuga nga bamutaddemu akantu k'embwa anti empuuga bwe yagenze bamutaddemu olujegere balina akuuma akakyusa amaloboozi mpuuga kabadde kamulemye nga katagala nemulaba nga bakatebe mpuuga mugenda kulya akatani mpuuga ayogera nga mukazi naye ate byayogera byonna bye Masaka naye mpuuga yabagambye I need kambeere mu kibiina kyange yagambye full throat ng'akalulu katandise buki kuba bamugambye musajja yamugambye yabadde bino tabimanyi ebyamuhoozi n'amugambye bwe munaakola mutya ekibiina kya muhoozi kyabinaayiisa era tugenda muwaabira tekijja kujja anti gwe tokiraba nti muhoozi naye bamuyengeramu if it is true nti ekibiina kyabinaayiisa ekitandika mu 1980 ono yabadde akimanyi yayogedde n'empuuga n'empuuga bamusibye akantu k'embwa bobuuza empuuga wamma mpuuga tebakusibya akantu k'embwa ng'oleddoboozi likyuse kabadde kamulimye okuterera naye ndaba amawano ebyuma byajja kulema
kakyusa amaloboozi oyogera ng'omukazi but what is important byoyogera byonna bibeera oli akawulira nti yegwe niwankubadde kakyusiza eddoboozi era nabagamba Bobi Wine bamubako fayiro ze ezamutwe edimutwe nga tutta abantu ebweru bawalize muhoozi nti abalama bodaboda injuries abatwale mu ICC nenda bagasajja nga bageze omusajja fayiro negazibayo wa Bobi Wine emitwale miliyoni ezezi 5 nekamuga omusajja nagamba no ukatota allow any member of the first family to be tainted cause yayagala zikwata ate kuzeyambisa yakagula agasajja nimba kwende ngamba Bobi Wine nti kebere wali fayiro ze bazitutte ebyuma byajja kulema nga ziriwo kayule kya mumpandisa kakatabo kano nti baali bategese olukwe lw'amaanyi Museveni yali sasudde kayula nga nange bwe yali nsasudde Museveni bw'amaanyi tabasasula Museveni tasasula Sunday yaponda ne mateka kakane nkugamba baali bategese mwaka akalunga kawere bambabazi babesije bani announcing contradicting results to confuse the population bali bagenda okulangirira results ezikontana nakakati cyber department ya Isonani biri infiltrated babina bonna anti group yemu yifu muhozi can be penetrated the extent nti akole ekibiina kyabinayisa nga bakimanyi akitandike bamuwaabire omanyi ekitegeeza ovudde mwemuke oleese kino kati bakiwaabidde confusion yokka ekirala n'okituumaani tolina kyokitunga yes banning old cars in several towns in the country to instill fear among the voters baali bagenda okwokya motoka bazigula motoka enkate zonna bazigula mu galaji ng'ate azigula mwana wa minisita ne baziteeka mu bifo byonna ebirimu obutawuli okuzookya mu bifo byonna nga Museveni awangudde blocking the main roads with the sand to paralyze transport baali bagenda kuyiwa omusenyu nga ziri strategic tubone engambo ze bayagamba mmwe ab'emasaka mubeere empigi mmwe simanyi mubeere kwa Antony bakola ki nga bantu bamanyi nembuuza abasekyulize naye ebizindala ebyo biyambaani ebizindala ebyo biyambaani ebizindalo birireyinga information kuki ku CBS ekitegeeza baali batadde abantu mu strategy Ssaabasajja Kabaka bamutidde Bunyala abantu bayinke mu kibuga okwata ku Ssaabasajja era bategaze kirunde kiva ejjinja yasisinkana oyo inginiya yali Katikkiro yagaana okukkiriza kozania Kabaka bamutidde Bunyala lwaki Besigye yabalimba nti eriyo amafuta Besigye yali abalimba amafuta gali kulekebwa amala kuliko omukazi yasimbako n'olusuku n'asiba abaana bali mu kkobera abazuula wamu leka wamali ne wafe Mityana kuliko amafuta amalala gali luddawa Gonde bulinde buvuma eriyo eyagulayo naye wano Ssaabasajja n'omuteekawo nga baagala kutawanya Ssaabasajja abo abali mu land office yagulayo manya bajja ne bamugamba ne bamutuukirira tumanyi Kabaka yagenda ebuvuma n'akubayo tenti ennaku ezi bajja muttira ku mafuta era twawona amafuta ga Ssaabasajja Kabaka singa makuya Katonda yatuyamba ago tebamanyi we gali Ssaabasajja tebaali bali bamulimbye ne bululi eri amafuta Museveni kyava abagaana okugendayo nga bali ku bulimba Besigye babalimba bannange ati nti gundi baganya okugenda bagana Kabaka okugendayo nti eriyoki amafuta ati afiira bwereere teri amafuta gali buvumu mbadde nkunyumisa nti omu ku bakozi ba State House yali mu land office kakati agenda agula ettaka bajja ab'ebuvuma abayambe nti waliwo abaguze tabasasudde n'atwalayo engalabi ye mukazi abasajja balinaulezenti yatisayina olukunkana lw'e Masaka lwali lw'amaanyi nnyo n'atya kuba Masaka baali balowooza ntajja naye naye bw'aba takyusizza oyo aniya ku bantu namulabye kankubuulire naye atya kule omwana we andi kankubuulire
omwana wa mutya awo jita yakuzanya mugundi empera Nero yatta nyina amuzaala nga yekuba nyina bajja mujja mu pawa yatta nyina pawa jita yakuzanya katonda wa akamvule singa bagenda ne bakugamba nti akuba munne n'amufulumya akwata obukadde 10 sezaala wajja tomutimba ozimulekera ku bukadde 10 wakiri owe mukana obuleka otya sezaala wo beetimpula tewalaba eno handis of maika omukadde omusajja yalemera ku motoka n'omwana ndimugamba kisajja kiveeko omwana agitwale kakati decision making olina okukitegeera fe bwetuba tubala politics nakyewungu political decision making is a whole chapter in the politics, the political science mugisoma what does one want to achieve era kyali kibaddeko mu past kyali kibaddeko ekikozesa yakyakiivinga kyamukolera yes tikakati singa gwe tulina mbavu nga mukazi wayenda baganda bayita abakasagazi ne bwona omujja ekajjansi n'omutwala ekawempe era ajja kutandikira kuba ye tumumatiza genda wakujja kimbo wa ofune lubalula omusajja yambuliza omuzungu kumbawa bagala kola fakito naye gitwala ebweru anti abazungu wite bakola omulondo simanyi waliwo omulundo munaye sibiryangako simanyi kwabikola wandi nabaga nti kuddalu lyange nenywa enjaga nzita bantu njaga mu bulamu bwange kakati tulina ekintu kyetukola unexpected results bwe tuba tusoma decisions tulina kyetuyita unexpected results nti those crowds eziza okwaniriza muwo zibanja ki mwana we yennyini apulize crowds bakubanja ki should be Museveni trust himself babanja ki abantu abo babanja ki bagala nkyukakyuka bakoye babanja ki lwaki omwana sono kumukweka era ngo decision making nadde ne bake ndowooza nnyo Gaddafi yakola ekintu kyekimu Gaddafi yakwata abantu b'e Benghazi n'abatwala mu foreign affairs bave mu Libya nga buli w'e Benghazi ambassador nga bakasuka wabweru w'eggwanga nabagamba waliwo wali ekisajja nga bakiyita Muhammad Your Excellency have a message from your brother Gaddafi every time bukyalabanga Museveni agenda okuli konsairinga abalwanyisa Gaddafi ne Gaddafi yasangayo ekyo Muhammad nga kiri composition Muhammad, why are you here? I'm the leader of the rebel leader. I'm the rebel leader here. Muhammad, you are fighting Gaddafi. Era Museveni yewunya n'agamba nti ne Berlusconi eyanoonyezanga Gaddafi b'amalaya naye yeegasa okuba Gaddafi. Omanyi Museveni nze wonesimanyi ate Gaddafi yali ayagala kutta Museveni yakuba Mbeki n'asanyuka nnyo nakuba Zenawi n'afa. Museveni yamulema nabagamba nimugeze mu Zamiri Gaddafi yamuwako paundi emitwalo 10 Amiria n'azimukuba. Yes, Amiria yadiza Gaddafi sente zinazimukuba. Amiria nga ne mukazi mukanga kolozo gende toleyo nga anoonyaza kyeyavaava mu state house Amiria nga mwavu yali mwavu yali nga kubanga yiti yakubba agende kitino ewaffe nagenda na Nagisi bansasula mu Nagisi kalenzi wate wagenda nze nagenda na Nagisi kubanga gwe n'obugagga bwange ne mubunoonya gye buli mutwavu wate teweteekateeka na kweteeka embwa neekuddukako neeraga ku mulira era oginoonyeeyo mbona mumulenzaania kizonza lutwanya ne munne embwa eyadduse ewaka ewammwe girumbe yeekulume omukazi yakunobye n'omulumba omukubire neewaabwe munumbe munjavuwaze kambasuula eddalo abakazi bano kabanyampe kambanyampe buli wamu baleke ndedde they have absurd me basonyiwe mukutamale basonyiwe bakulu wabo kabanyampe kabeera mutte du kiyugumye nette du kimuyugu aduke bajja abo abakazi ababiri abaali wali nga batutte ng'omukulu kabanyampe kanyampiso kabanyampe babeeranga awo nga batuddeawo bali mu kusekerera busekerezi baali balowooza bati Museveni agenda kunzita bye baayogera byonna nga tuliddamu kulaba muntu ekyogere bali muntu onanoonya kusokoola emisango nga bwendi wasalawo abuses even
fuyizo Franka tumwebaze anyonyole abaana be yaguzanga mulani yabatwala mu babutambi mutte beba muttire wali ne bampa obutwale bapita omwana wange ne bategetenga mukazi wange ne bakola ndiyinza okubaleka mmwe nga temutegudde. Akati President Museveni golowooza nti yete yakitegedde nti abantu baagala nkyukakyuka anti nkubuulire bw'olaba omuntu n'olyoka omwana omukasuka bw'olaba omuntu asesemye aba yerwanyeko dda Obote yagamba nti mukwate Amini ye yawamba ekiyita decision making decision eyina okutegeera nti Muhoozi afudde wali naye Muhoozi ono era kankubuuliremu kyemutamanyi nabagamba ti omwana we wakakasa asamba oluggi bbebi ne lweggula nga waliwo omubbi yetajja na nnyundo nembaga nti olaba Besigye yayuzikiriza Museveni nayogera ne Mayombo ne mugamba nti Besigye agenda kwesimba ku Museveni era mu kitabo kyange mwekiri the making of Dr. Besigye Mayombo nanga nobody from the west kani asobola kwesimba ku Museveni ne mugamba nti is a madman a frustrated man nti bajogeddwa tusigale mu bwavu emyaka emirala 10 Franka batujoga ne batunyamu tulina kuddayo batuniemu baddemu batuniemu batunyalemu abaana baffe tebasomye tebakoze eki era nze buli lwensoma mawulire nalaba ne lubakyoya ndi omukazi amuwaabidde sayabira abaana abange lwakuba bali responsible bali bakuwaabira tunidde ku mutwe nomanyiko buli sosesi yaffe yonna gye twali tulina nejjusola olunaku lwe nagenda okulaba Museveni lwakitula nefuma Ameria nzukuka ekiro mubuze bakazi bange n'aba zukukiri ninkulima ninkuma ebyoto kunjavuwaza kunyamu kunyalamu ng'okolimira president okomirira alowooza nti nze nakufa yasokoole baagala kudda mukubaabi bajjeeko abasokooza abalaba kakati olowooza president okw'omwana ono bwa CDF oba waliwo okugi bategeka omwana awamba obuyinza CDF amala emyaka 10 normally kitegeeza taliwo mu 2 mugumu nga baleeta omulala tujja kuleeta omulala the moment Museveni fails to address the issues eziyambye omwana baja ajja kufuna ate amusinga obubi muleeta Toyota awo anti nkugambye Besigye we yakinyenyaamu ne bategera kiyiika kisoboka tewali musajja asaba mukazi nga tawulirangako nti yagabako era kyembagamba nti beautiful woman neba asooka okumufulowalinga agawa boda kubanga abasajja abategeevu batya okusaba omukazi akaboozi naye wa boda yaabo anti bwagaana atoddayo nibolaba nyimye n'omuntu akanti ajumyako omutege ne bamala kubwa kikaba wa boda nabonekaje kakati kusomeza kinyenyamu kino emisina ekitegeera nti kinyenyezi Museveni simu kumunga bati bati simulowooza anyenyezeka kakati mwamuvumanga nti alina twitch nti amajege gasobola okugenda Kenya kakati Kenya egenda kola ekinka yammeka manda nolaba empuuta Muhoozi tasobola kuwamba buyinza anti nkugambye tasobola kuwamba naye omulala amulyawo omuntu omu yanyumiza nanga ndi mukwano gwoyo ate tekabalowooza nti njogera ne Muhoozi soogerangako na Muhoozi never nze soogerangako na Muhoozi naye watayina about Muhoozi tajooga bantu aniya ku bantu amanyiddwa museta usaniya ku bantu kati esuuti ogenda zikola otya Muhoozi eziriko nga nzitereka onozitereka nga nzitereka tujja kufunayo omulala kasi tebadressinga bituluma Muhoozi eritaniya ku bantu Muhoozi bwe bangoba mu Septemba ku Christmas yampeereza sente kweli lunyini yankubira esimu ekiro saawa 3 ezekiro naga nti Mr. Mirundi tie that's not muzeeyi bagundi be babirimu ku Christmas yampeereza sente Muhoozi bwe bamba omutwale ngenda mu ddwaliro Muhoozi yasindika dokita alina simumanyi nti we enyondo neyewuba emitwetwe neyewuba nadduka okyali mwenda sewuwe ebeera mitwetwe ku biro
baga nti waliwo afudde mu state house nogiwubanga nenyiwuba bagamba omulwadde abadde agenda okufa abadde nawulya boogera state house omanyi bali bantadde kwekusigye nendiwoza banakolema banalwisoyazi kakasa ndi nvudde nenjijjayo emitwe okutegeera nga ate muwozi dokita yamusindize after recovery omuntu nampeereza dola emitwalo eki ngende ebweru banziyanja I later found out it was muwozi tewali mustate house amwogerako ani ku bantu kyobula abaganda ba Museveni bavuddeyo nazze kulya yani ku bantu muhozi tayinza gaana kifo ekyo president kyamuwadde agaana ki tasobola kigaana Museveni is dealing a problem muwozi amaze okutegeera nti abantu bamwaka abali bamuvuma nani ku bantu aguze ba bloggers bali bakuba omuntu omu nekati kino tekyongera Bobi Wine amaanyi okuba nti ayongera amaanyi anti ekitumiddwa Museveni ajjeewo owuwe kakati asolovinze problemu z'abantu ampadde sente olwo tebagenze wa Bobi Wine kutuzina tugenda nga nkugambye nti one of the reasons why you must support something must be a selfish reason nti family yange teribeerako na sente onowagira Museveni tujja kufuna myaka 10 talina kyampadde mu myaka 10 nennyabo tamujjanjaba kakati kitegeezaki ti Museveni okudda nga tampadde sente mu family yange tulifa tuli baavu kanga kere kumachanga dikula ngazine ngolekeza awalala yumutwe gwange weguli opposition mukata ina nabana afira mbufumbo nabana ekizala atambula nakyo nze brain yange jetambula nayo ate opposition ejja kwaniriza tinza kutakwaniriza kankubuli we don't need an opposition no mufete mulimu ababanyamu abali disappointed kayihula uyo wali kankubuli ne kayihula mutitizi kankubuli engeri gye bamukwatamu yatya nkubuli Museveni must address bakinyenyeza mu yakitegeera abaganda baganti enkuba kasemala okutonya olaba enshiisha bwezikola buzenkana emyoyo kakati Muteesa ekyaleeta Democratic Party okimanyi Muteesa nga baleeta Matayo Mugwanya yali mulamuzi era nga abaganda bagamba nti Mugwanya bwalifa omwe alikwata ku munne Ministry of Justice yali mu bakatuliki anti recently ne bajudges babadde bakatuliki etwabigaba n'ebintu nga balamuzi bonna babeera bakatuliki Catholic Church mwe muva justice ekibiina kya DP kyajja kitya Matayo Mugwanya yesimbawo ku Mawokota South ene ya Amelia Chamba nawangula by election ogenda mu lukiiko Muteesa n'agaana omulayiza lwaki ng'agaana yagaana nti Mugwanya yali amuliddemu olukwe omanye Muteesa bwe bamuwaŋŋangusa abaganda basanyuka nnyo first of all abaganda tenga basanyuka kabaka waabwe yali awasizza mu kika ky'enkima which is not allowed Mugema yali akkiriza bajjeko Muteesa bateekeko omulala he preferred to be a kingmaker rather than being omuko wa kabaka mukodomi wa kabaka bumuyita Saabaganzi n'agamba nti wakiri kabaka era nakunyeyo akavuga nga kayita Saabaganzi yabeera mukodomi wa kabaka amuwa omukyala ye Saabaganzi gende wamukuluse bugwawe kati Mugwanya yali akkiriza nga ne Mugema akkiriza bateekeko Mawanda Muteesa was unpopular Mawanda yali asinga amaanyi era Daudi kyoyaga nti omwana nkamulekere buli kimu kubanga abazungu tebajja mukkiriza Mawanda yali alwanye mu second wadiwo nga gundi Sergeant Major the highest an African could get Sergeant Major babeni jwa bamuyitanga Sergeant Major ngomuntu wakola wakoma nabano siku betukola wokoma Chidoli politics bachikomyawo ne badamu sabo yali akiseye kidoli ki bango bemutruza 14 16 nali mwazo mutegeera afunye sente zanga aziblockings atadde wakachiko kofi abere muserena nga anyowa yiniwe muzezike mu kalisa tena mutwala talinya kalisa baseke bene abatayira bongwe kalisa singa nyomu yali anyomu ngabasira mu mbaya ogambye nakuleetera omusango gwa billion 10
ate okimotya mu kalulu mbokomewo ye bamusasule basasula tv nga asooke kubagala okulira ne bakikomyawo ayagala okulira omulungi omulabi wa babatisooka tuwummulemu tukyaliwo tukomawo n'ekitundu kyaffe ekisembayo tovaawo haji kakandi layini egenda komeeri ate nga bamuwagaza gikakandi ate yabawo batuula kakande yabawo batuula neko obadde minisita defense lwaki todda kuko minisita wa defense lwaki bw'obeera poti etava waka nga n'obugombe poti bukukulembera etava waka poti etava waka omwana aginiyamu nwali mu lubuto n'aginiyamu n'omuzukulu n'aginiyamu ng'ebyampangazi poti ebeera waka buli omu aginiyamu n'aginyalamu ebampangazi why don't you retire ye Museveni mugezi akuteekako ttaaga oleme kugenda advise naye bajja battira bwerere nabigaana abantu mumuwa amagezi bookya ebyange ampaayo ki ate nga balowooza nti abantu bajja kulowooza ffe batutte bamanyi nti mumuwa amagezi mumuwange ngampaaki 1.7 eyokesa ebyange nyabo bamukuba amagulu ne bagamenya Museveni talina kyali amuwa awa bakamiliyoni twali balamu bulungi kubanga emulaga eddagala lyaliyo twali basajja abaali bagalira twali basajja abaali bagala endongo olwo oluwulidde emulaga eddagala lyali likolaki gyaliyo mu biseera kati bateesa kusokola nakanamye n'olutwewako ngenda kakuba akatambi era nga kazeeyo emulaga kasokole kuba yakawadde obwa minisita yakaziza akakasokoozi ne president lwaki abantu almost cabinet wotera omulalu mukyama nga ayogera obulungi omulaba abantu abalungi bamugona kameeringa abantu abalungi bebali nandutu yagambye agenda mu opposition ffe tuzina buzinyi tetuyina tabbu kamba booli zenseka abantu bedda bankubira amasimu nga nzenseka buzizi why bwe nabalaga omutima ogujjudde mwampita fala mwakanyuka ku jirikiti kubasuula embwa mwalowooza nti ndibye ebibiina bingi naafuna ekirala kani nkubulirira wa muwozi nga takomye bwetugenda mu opposition osazewo ogende mu opposition because it means my welfare of my family ejogeddwa emyaka 10 nga nenya butajjanjabiddwa it will continue unless ye president alowooza nti balamu yajjadde balamu alina abantu bameka ku social media ninako bameka ko market eri muhoozi ate zisire kudda mu gavumenti wakirogenda mu opposition buli banyamu nnyo ne bakuba amawulire nti ndi mulalu bayisenyera bamukebera omutwe nayina kamunye 30 nga mukamunyeeza 30 mulimu kannamatovu kamaama wange kamuwa amata era yabuuza nti omwana wange bamunywa asulako okulima nange nsula nkonkolima atalina kyembakoze kubanga musokola abantu nokola binkakwatutuulwako kwongere kasokoole omutaave ku bantu bajja batta mama nga asulako okulima yaŋŋamba ekigambo singa yakiŋŋambira ku kufa lunaku lumu sebuufu eyokulaba ali eruzira ngenda naye mulago nga maama we mulwadde wasebuufu abasawo ne batulimba emulago bakiyita assassination omuntu nga tannafiira ddala bamukomyawo bamukanga omutima akati dokita n'atugamba tuyinawo obucupa obwo busatu akamu tekavaawo ka Museveni obubiri tusobola okubaguzaako kamu naye maama we oyina miliyoni 15 sebuufu n'azisasula maama we bamukomyewo ali mu kkomo maama we sebuufu n'amukomyawo ne bamukuba akayiso naye abawo obukadde 10 nadde engulu ekitegeza eddagala gyeriri anti omala ebbanka nga kyova olaba badikiralingadde eri babasokolera emulago mu ggwanika yasiwayo omusajja w'omulago bamugoba mbakuba akatambi ate bakyanzita kati ali ku muteeko nze ndusuulidde oli kyensaba omuteeko kyegumpa kali mama sebuufu adde engulu yamugamba ebigambo ekimusijja kyogera namugamba nti sebuufu jjajjaawe yandeka ewaka nga ndi muwala muto nandekera engoye z'enzoozi n'enzooza nenjeeka ku mugu nasanga bazibbi nga ngenze mu balenzi nankolimira sebuufu nakubira jjajjaawe
namugandi omwana kituufu byayogedde bituufu naye bw'aba engoye baazizwa musonyi afenga musonyi ekyokubiri sijja kukyogera naye maama wange yaŋŋamba tebwengendayo wagendayo olaba atuula omusajja egesa ali mu Amerika yeyakagula era bwekali awo ne president bali balowooza ndi mwangu nva mu famire enjavu banyumvanya oli mu kiduli nkugamba kasoofuuka poti omuzukulu aginiamu omwana agiryamu n'olubuto ne balunyamu nagaana kunyamu nti ngende ku bwadivisa ng'otaddewo omulala wa $7,000,000 dona omukwataddewo banalwisa nagamba banyampya mando tenyebwamu bajja kutegere ekyogesa ku bantu nti buli omu bamunyamu nakomakiza basoni bategule naye mange yaŋŋamba singa tewagenda wa mukama woyo singa amakulu gange ngayina you know how it is painful naye abantu b'okukyala abo bwe bakuba maama w'amagulu bava kampala ate omusajja namukwata mayiga yagambanga abatagala federa yakunyumba embagobeko yafunye sente za Museveni tajjanjaba na maama wange nina okwavuwala baniemu fugira ekituli kyabwe bakiniemu bakinyalemu tebajja kunniamu famire yaffe teniyebwamu kubanga omukubi yalowooza mbu ajja he must go back to his affairs as a district kukubira akatambi bakiyitanga chairman kyagenda ku Makerere Inn nikituuza abasawo b'emulagaaga weyomba n'omulala ananagira. But we hear this man talking about this organic case. No. That man Mirundi in 6 months will be in prison, dead, or this is in his family. Ngababula kunyalamu. Bala bomusirwa wedemiri muti bamanyiti balumba mandwa erumbwa. Mandwa tebakubye myaka 10. Olwere yabakubye myaka 10 watu. Nabakubye jogo. Nebangulira batembaze ne bampa obutwane batta omwana wange bakola imbasinyo ngamba sinyira muteguli ekitoguli bufumu oganikesi kati bajibajeko abanene bajingi bala mukwano gange namukubidde esimu naga text nzeka so omuntu yenda mukwano gange text siddamu oyo omuntu you don't want to talk to me gwenkuta text why did kugamba mfuse lonyo to text you. You don't want to talk to me. Message you fuji. You don't want to talk to me. Atenku tekichingirechi. Nange text. Sidamu. Nkutabuti. Abanyankole bakugamba. Bayino lugero lungi. Amazi bagoga nto naba kagambe sina ko mwabukani. Abanyankole bayino lugero lungi. Amazi bagagamba nto naba. Amazi bagakuga nto naba. Nawe kagambe sina ko. Ugaliki. Mwena mwabukani ngonzi omusajja ayobukana nawe mu mirembe ndi president yali alowooza ndiyinza okufuuka advisor 1.7 nga azeewo mu mwadde $7,000,000 embwa ya mirundi ani amuzaala mirundi yankima nti ate aze kitegeeza you have the money but you don't want to give it omukona juvuna sawasawa nase mwalumba emmanda omujja gitegula bajja kutegula emmanda okatera mandwa ndi yiniseza akayo kali bakaliiki myaka 9 nga balowooza naye kakati president engeri gye yatutte muhoozi wakyaliwo plan yonna. Let me tell you, Museveni made a blunder, a very big blunder. Let me tell you, waliwo nabadde mbagamba omanyinzi njogera nnyo mu bugero. If a pope carries out a referendum among Catholic priests, should we remove celibacy or we retain it? And 45% of the Catholic priests say remove celibacy. What does the Pope say? Papa agambye nti abapriesti abagala okuwasa n'obutawasa is a contentious issue mugikubeko akalulu. Bafaza namwe 45% y'abafaza bagatuwase 55% negate tuwasa. Papa omugezi akola ki? Akkiriza kuwasa. Akkiriza kuwasa? Yes. Ku 45
you see the problem is the moment Museveni allowed Muhoozi namwalawinga Muhoozi najja mu bantu it means two things ng'amugambye okujja mu bantu babadde batuwulira batuwulira abati kyenkugamba kiri kimu tewaliwo embaga etayimirira ng'erina okugenda mu maaso kama mbayambaya omukazi omu omugagga mu Kampala yali evubuka lyali limukuula n'aligamba nti tugende waffe enyanjule nerigaana neti lyamugana diplomatically nti sijja kugenda bategeka ebintu ati omukazi yalina sente lyalabikako ku introduction teryajja nga kiki omukazi n'abagamba timumanyi ekadi bagisomye bubi abagenyi baffe kadi bagisomye bubi ba wiiki ejja si ba wiiki eno guno mugunywe tujja kwongera byonna mubinywe mwabaddemu ensobi muki mu invitation card ekati nerijja Kampala nerigula omuvubuka n'alyanjula wiikendi eddako neribeera successful omukolo gwaliwo ne gugenda mu maaso because she couldn't yali tayinza kukkiriza ono omusajja yali amuyiye nnyo aswadde ku kyalo President Museveni if we analyze okuddira faaza omu ku bakardinaali ab'amaanyi abadde badvocatinga okugjawo obutawasa n'omufuula paapa oba oyagala ki kuwasa kuba kutuuse kubanga paapa kyabadde alwanirira ki kuwasa kakati mumutadde ku in charge kakati okuwasa paapa alangirira bulangirizi buli muntu abase ate wawulidde bulaza yavudde bwa bulaza n'awasa nakugamba nti obuloko kyetuyita omwawule mu bukatuliki faaza si munnaddiini munnaddiini ye bulaza ne sisita bakuba biragaano anti lwaga nti life era bo balagaana ekyobwavu faaza takuba kiragaano kyobwavu faaza mukozi bamuwa sente naye waliwo abalowooza twajja mu gavumenti nga tukubye ekiragaano kyobwavu tuli byabaavu papecopopas kakati Museveni akola ate bula anti kyekubuulira ndi Museveni kyeyakoze kukkiriza Muhoozi kujja mu bantu ne bamulozaako takyasobola muggalira naye anti gwe balozezzaako amateeka kati gamukugira anti bajja kuteekawo omulala ye Museveni alowooza nti balamu ate ffe nammwe muli study the causes. You see, people don't analyze. If Muhoozi can attract large crowds, it means people don't hate Museveni. baagala kukyusaamu Museveni tebamukola ki n'omwana wo tumuwa naye gwe olina ababi abakulemye okwejjako tetukuwa gwe naye ne bwoleta n'omwana tumuwa sigino y'amaanyi nnyo era Museveni kyeyakoze ne kabaka nabagamba okubakyusiza French Revolution abantu baali bagala kabaka Louis XIV nga bamwagala ne bakola n'akakofiira nga kali mu kkala za kabaka ngaze bwenkola nkyali mubulizi naye omukono kizunza lutwe banyeddeko ennagisi babonyabonyeza nnyo famire yange sijja kutuula nabo mukkiriza kusokoola bantu pologulamu zange ne kazijjako nakatabye n'olutu bakatambi kasajja go butambi buliko miliyoni 10 gonderegemu kakati ne bakola kala zirimu Lafayette bakola ebintu bibiri kabaka yabaweereza mu Mexican War umenye ekyo kyolaba egundi ekiri e Manhattan Bafalansa be bakiwa the Statue of Liberty be bakikola kali abasajja bagenda mu Mexican War bwe bakomawo France bagenda okulaba bye bagenza okulwanira nga balina liberty esinga eyaabwe ne bagati kiyiwe Lafayette kabaka agaana okuleeta changes yalonda omusajja Roland Minister of Finance n'amugoba abantu bekuŋŋanyiza Paris nga bino byebakola buli trading center mulimu omusolo buli trading center mulimu omusolo kusasula emisolo egyitidde oba basoma oba abasajja bano basoma emisolo gitutuuse
ekiki ekyaleeta French indecision nga parliament bwetula eyogera bya busiru ejjawo gundi njaga ejjawo ki mayirungi abantu balinda decision ezabatesa ebintu ebyamagezi bamala gatesa ate nno mwana wange olumu tuyambirwayo nabagamba tekati pakiti yasigala egula omutwalo gumu tugende balingi kugulira ogiraga abantu anti nange simunywa naye pakiti yasigala baabe Kenya taba bamugula wano ne bagenda ne bamulongoosa eishibuti yaneragawa Kenya kati pakiti yasigala yavaawo Museveni yagiwananga nnyo. If you have BTS 10 BATS yawanga nnyo omusolo ati bamwera tobako akajanja bali abasajja ba Kenya be bawo bano sente ne balima tobako nagende ekyalo kyaba kyafu ye banka y'omusawo mwenna mulwala kati Kenya amawanga agatwetolodde gabala wano Rwanda etubala nani muteeke mu sente mu parliament ne bawera amayirungi mbabuuli okimanyi nti ddagala Kenya tebayinza kuwera amayirungi tubadde tuyina balance of trade ne Kenya millions of dollars olusanvu annually bw'oba yagala okutegeera millions of dollars olusanvu ze sente Obama ze yakozesa mu kalulu ze raising ze bamutakisinga eza dollars olusanvu kati Norway egenda kutulyawo Kenya etunda mayirungi geetwala Kenya wera amayirungi tosobola kubanga bannakenya bagagala kakati kangoboli kabako banjonga gula bakola oluguudo lwewaffe ekyotera kuba Masaka namini yalukola era weyajja oggulawo anti lwayina amayinja magumu bayitale kati nole bagenda atokkola ogenda okwekanga lukoze emyezi mukaaga anti tuyina resurfacing ne construction kitegeeza muyina emitayimbwa n'obutimba emyaka agala yagula kajina differentiate between construction and resurfacing kati bano bagenda kukola resurfacing si construction myezi mukaaga luli oluguudo lwewaffe era I remember Amini bwe yajja waffe kalizo ne mu deciding epomu yagamba ti oluguudo lwammwe lumpi yali alowooza Tanzania gye lugenda okukoma gye lugenda okukoma that's why n'abalumba Uganda bwe baatuuka ekyotera badda mu ndongo the first time bali balowooza batuuse Masaka kubanga Amini yakakola ako bayitangawo Bukoba ku lw'Ebukoba e Masaka nga lwattaka lwali lwattaka Amini yalukola Amini abaga nti ewaffe awo ekaliisiza waliwo omukazi nga bamuyita Katereera oluguudo oluva ekaliisiza luyingira mu ntukumu abantu basiibanga okulaba weetiiye ezisombe turakita esitula bweti nga basiibawo kulaba turakita nze wenakulira nga omusajja avuga eggaali ye ng'agenda ekaliisizo n'agyetikka teyita kukola sali emipira gy'eggaali katulunga akola atya okujjako eya constant saakubuli eggaali ya constant yeevuganga yokka kitange yawulira ngamba mukulu wange Kafeero muto wange Kafeero yafa tugyebagala baana bange temundeetera buzibu kukwata ku eggaali ya constant eyo yagendanga yeevuga yokka eddoko lyerikuba abaana bano muno kizonza lutwe n'omuko ddoko tukyali ku bulanda ya president yakozeanti nti bulanda ya president tomala kukokoonya abantu noloza ku bantu ate n'obajjako yes what does it mean it means mbadde kuba nti balafayeti kabaka yasalawo kudduka agende yegattira bali bakyamwagala baagala reforms yagaana okuggalira muwozi n'obuwoomwami obwami kamanda kitekitege omulese volokano nekolaki nakulaga vulnerability balamu talina kyalina Museveni bwana ate balamu agenda kugwa why ageze mu jenda buli olaba ministry yonna etalina nga gubakwadde ministry tulina permanent secretary balamu bagenda muleetana misinde abavuka benalemu abatakola minisita wa yusi bamututte emisinde bagala sente balamu yafudde naye zisiiza gendayo kati balamu ebivulu byanabisigala bitegeka ate kati alina sente bageta batya collective responsibility namwe ababbi nange mbawagire nziba nammwe yes balamu
Museveni yalowooza nti balamu ya marketing and muhozi. No, there is a cause. There is a cause. Abantu bakowo. A serious cause. And what is important is that even your son bamwagala, which means tebakuyinamu hatred, because anybody Museveni would anoint n'omwana we yennyini bali bamwagala. Ekyokubiri, Museveni alina rebellion mu family. Batobe be bawagira muhozi. President. Yes, why? Toyota, Sodo. Omukozi ayagala okubawamba ne bagala nedda naze kulyeta kwata power wano. Tetujja kukkiriza. Is a rebellion. Museveni has admitted there is a rebellion in his family. Because there is close relatives baganda be bati basifu. Kati boba nasigala batyo bakitegeeza nti bakuse omukwani okubantu omukwatu niyo kunatukanyuka omwana gwe basuubiramu essuubira bote balidde kubanga abo bagondi basodo baani balabeko batoyota babbi akantu n'akamu basoma sente muwulire ngo ate bajja kuyigga bulaikemi oba mange bamukuba kati Museveni n'avaako tebanoonya. I'm the face of the regime. Wamwogerera gwakalaji bakubobu yuba banga Museveni tayina kyampa. Singa Museveni yabadde kyampa. Fwe mu Baganda abaganda tebakuba muntu nga wafuna mu government. Sebirumite yaliwo wano. Bali bibamuse. Omuganda ngo oyina kye wagabana mugwisa afudde yekka. Mugwisa yafayika. Ne mutumina kye tuwadde, temuyina kye tuwadde. Mutujoze ne banyafwe mubajoze mubanyedde ko bali kugundi temuyina kye yadde kubajjanjaba. Tuulira bye bajjagalo. You see we are not annoyed. Kumanya abantu lwaki bakola mu kulutamale. Minister n'ava mu 86 nga ye minister omu yafuna sente yafa. Afune. Lwaki tokyusamu n'abantu bafuna ku sente. Museveni sente right. Nina kugenda ku Kilo House. Akawala akali ku State House controller kaniemu. Nze mutani wa Yohana. Mirundi. Gusombe banja. Andi kitange yalina amanya abiri n'ekidde. Ate baganda bange tebagamanya. Mirundi bamuyitanga Gusombe banja. Yajerekanga abantu kumwe. Social media muganda wo. Ali agenda n'agamba nti mutabadi wa Mirundi Gusombe banja ntuse. Gusombe banja. Kitange yabajerekanga. Munyo omwenge mmwe. Muyina sente. Erinnya lya Mirundi eddala nickname. Evuma. Mirundi evuma. Yagula motoka n'abatulira n'abaganti mwe. Evuma bulungi munagula amafuta mwe. Evuma Mirundi evuma. Gusombe banja. Mutano wa Mirundi Gusombe banja. Ngomukanya nga bankanyuka ku jirikiti ngembwa nga nyabo bamujja katinde kamba bulizi. If Moses does not come. And Museveni does not address my welfare. Eya family yange kuba mukodumiyo yankuba. Chikundi. Bankuba buku. I cross the opposition. Ogeze mu opposition. Misana tuku. One of the reasons is somebody must support something, must be a selfish. Muhozi, I thought that Muhozi was going to change the family's welfare. Kuchibanga Museveni eranti kadeke myaka 10. Nyabo taina kafunye. Family yafutie chefunye.